ku mulimu family mugamba ddukayo nayiyayiya embase yeri egamba mbu omukyalo ono weyadduka eri yamaliriza agenze mu mulimu gw'abamalaaya okumaliriza nga afunye olubuto yafudde ne bamuziikayo eri family egamba twagala kumanya ekyasse n'okuziika twagala bamugjeyo bamuziike wano abeeri bagamba ekituufu kiri nti yafudde ajjamu olubuto abantu abamu nga womanyi social media yo terwawo okuwa nebuuza owaayo wagenda kukola oba wagenda kwegatta. Abakazi bangi nnyo balinnya ennyonyi bakola emize egyo nze nakafira abawala abasukka mu 15 nga bagenda nga bakadaama ne baga mu WhatsApp group nga mulimu abantu ab'enjawulo abaatuuka mu biyumba byabwe baatuuka mu biyumba byabwe tufunire ku mmere ssebo baatuuka mu biyumba byabwe ne bajja e Dubai oba mu nsi endala ne bafuuka bamalaaya nga takyasobola kukomawo eno bw'akomawo eno abazza ku ziro kati n'abeera mu nsi eyo ng'alinda kufa bufi bakibba bakunkomyewo mu mulambo. Kankusalemu ekintu kyeyo nga yeetunda by force oba ng'atuuka ekiseera n'atunda ng'akyeyagalidde atuuka ekiseera ne yeetunda nga yeeyagalidde. Kati kankubuli mulimu omusajja wano yatwala mwannyina n'atandika omufula mukazi we mwannyina taata yomu mama yomu n'amugalyanga mu nnyumba ng'amukozesa kubanga eri akaboozi ka bbeeyi okafuna nkubulya story. Mulimu omunauganda muno yatwalanga abawala nga bajjako passport zaabwe ate w'amaanyi omumanyi nga buli mwana aminamu omutwalo gwa $1 omuddiza passport ye gomanyi baba abasajja bamekaabo ate ng'otuuse wali oli innocent oli virgin abali virgin nga babatunda sente endala ebintu ebikoleddwa ku baana abanauganda nga bikolebwa banauganda bannaabwe bika byamaziga because esente zasinga humanity. Esente zasinga humanity. Olaba embwa esobola okutegeera nti omwana muto kagube musota gusobola okutegeera nti omwana muto naye abantu b'ennaku zino tebasobola kutegeera nti omwana muto. Mu bunamwaya muno mulimu omusajja yadda ku mwana we emyaka 6 n'amwegattako n'amusiga sirimu because maama we yanobye naye nga amwesasuza naye nga yasasuza ku kibebe kyamulekedde mu bunamwaya muno omwana we. So humanity weebula ne tukulembeza nnyo ebyobugagga ng'ensimbi. Tuzaala abaana batalina nsa, tuzaala abaana abali mu kuyagayaga okunoonya obbaagala, tuzaala abaana batalina laavu mu bbo ng'okuwemula kyaddakiika budakiisi layisi tekako omutwalo ngikusindikire weefaanana nja gikuleetera weefaanana oba ojagala nga oli Masaka tugikuleetera netugikuwa omanye weefaanana nja gikuleetera oyagala bajje lwalo nsobola dukuweereza ku WhatsApp n'ogira gyogenda okulya weefaanana edda lyo nga n'okolera ku mpale y'omukazi nga kikanga kati obutiti butambulira wabweru empale zitambulira wabweru twatandika koppa bisolo tuyina dog style tuyina butterfly tuyina wheelbarrow tuyina side by side tuyina window shopping. Kati ebyo byonna bibiwula mu humanity. Omuntu ofuuka kyakulya eri muntu munnu kyekiringa nga mubadde ku nnyanja nga muli abantu 6 ne mugwa mu kazinga akazinga ako nga tekuliko muntu yenna nga ne kukitako oba eryato kizibu nga muli abaluganda abawala 2 nga n'abasajja muli 3 nga muli abantu 5 ku kizinga ekyo. Awo nkiweetuuse kye oyo alina enjawulo noono omunayuganda eyeekakaatise ku mwana wa muganda we talina njawulo. Ensi yakyuka sex takyakola makulu amaweno tukola amaweno buli lunaku olukya amamukinano gali mu Uganda nosanga taata ng'azadde omwana mu mwana we agoma mukano nosanga abooluganda 2 beezaddemu nosanga taata azadde mwana wa muganda we nosanga abooluganda beezaddemu. Ensi yabulwa humanity kasitandika okubula mu bantu
ne sitaani ne ivu ebeera mu nsi eyo kyova nti Katonda byonna nabisirise abitunuulira abiraba naye waali tekkula ekikutte obudde ekyo Uganda egenda kusooka ejjemu emiyaga gyonna ereete fresh nga bwe kiri mu Libya nga bwe kiri mu nsi ezo zirimu entalo si because nti tezaalina mirembe naye emirembe jajjula mu bantu ensi netabuka omwana yena ina omuwala bw'olinnyanga ennyonyi n'ovaano n'ogenda e Bulaaya bintu bisatu byolina okukera ku makya okuvaako sex muveeko love giveeko feelings zeesonyiwe focusinga ku kyakutwala wabweru focusinga ku nnaku yakutwala wabweru era osanga omuntu naga nti omuna iva mu kiyumba eno tuli bulungi nnyo manya omuntu akwagaliza kufa akwagaliza ofuuke malaaya akwagaliza ofuuke malaaya wa bed space akwagaliza ofuuke malaaya w'okunoonya w'okusula ng'omusajja agenda kukwebakako because agenda kukuwa w'okusula tolina wakusula omusajja agenda kukwebakako because tolina kyakulya yakusuubiza omulimu ogenda okuvaayo okutambula ng'omulimu gubuze luli obadde kadaama oli emmereyo okola bulungi ne just kusoma mbere ntogaira omuntu bosi wange munyiivu bosi wange musosoze kati kankigumire kwa mulamu bwensi ne mulimu igala mulimu abantu abasosoze ng'ogendayo okubeera kadaama naye ng'asosola takuwa na mmere naye ng'oli mukozi mu Uganda gye bali ng'omuntu alina omukozi ewaka naye ng'amutwala nga ekintu ekitalina makulu niwabeera mu nsonga tamuwa mudde off era mu Uganda muno mwalimu omuwala nga kitto nga kirabika bulungi naye ng'omukazi akitulugunya naye Katonda ono n'akozesa omusajja n'akifunisa olubuto nekijjamu oli omukazi w'omumaka kati kyekirinanyini maka kyekiri mu bizinesi zonna ekyajjanga ekikozi wabweru eyo waliwo omukazi yajja ku WhatsApp nga nkyakola ku leediyo nga taata abaana bonna bamwebakako n'afuna olubuto n'asiiba olubuto okumala ku mwezi ogusooka paka ku mwezi ogw'omusanvu naye ng'omukazi nanyini maka akitegedde akimanyi nti omukazi ono ali lubuto neyeegayirira omukazi nanyini maka namugamba maama wange ali mu kufa njagala kunnyamba ngene mulabeko nga tanaakufa naye ng'omukazi akimanyi nti kimutwala nti omwana ono ali lubuto naye asizi akisirikira kubanga ekyo kyoyogedde eyo ewaabwe musi yabwe ekola mukazi n'akwata essente n'azemuwa n'ajja nsi yamukima ku airport awo weyandaba wati n'azungulula olubuto yakaaba amaziga gaterekedde bukyanga agenda mu kiyumba naye nga abantu bamanyi bakaaba ssanyu naye nga nze zimanyi nze naye nazerekya nakiwalabu okumanya ebintu byensi bizibu omukazi yayimirira eyo najja mu Uganda n'amuwa ssente namuga saagala omwana wajje mbulamu bwange kwata ssente ziizo kumanyi sente mukazi yamuwa zigula ennyumba ezo zolaba ezo ziri opposite omwana n'atandika obulamu bwe kikinga nti no mu Warabu mulimu ababi mulimu abalungi mulimu abatategererako ddala kati ogenze bakututenga kadaama otoloseeyo ogenda kugwa migo mu bantu nga boogera olulimi lwe lumu naawe ninga emitima gyabwe gyafa nga Munnayuganda naye ng'omutima gwe akulaba nga kyabugagga akulaba nga ssente yalaba nti oli fresh mu katale bagenda kwettanira ogenda kufuna abantu nga 10 mu katale bakwebakako yafunemu ssente ninga tabaliridde either ogenda kufuna siriimu ogenda kufuna lubuto ngeri nga gyayagala ssente abewaabwe abali mu Uganda bafune ki ekyokulya gy'emitima gy'Abannayuganda egiriwa era wulira kano era olunaku Dubai ensi z'Abawarabu ezirikira ku makya zigamba tetwagala kuddamu kuyingiza Abannayuganda mu nsi yaffe nezituubira etakatambaala Abannayuganda abatandikirwako bajja kulaba ennaku akalooza akasembayo yonna gy'oli ng'oli mu nsi engwira olina maama Uganda ekwetaaga buli kimu kisiru kyokola manya kitunda bubi mama Uganda wakitunda bulungi mama Uganda oli yaddeko naye bw'onootwala obulamu for granted ensi eno ojja givaamu nga tolina ttafaali gy'oligiraddeko ekintu kye twasigaza mu Uganda kwe kutunda okukola wabweru wa Uganda emmwanyi baagitwala
empuuta ne bagitwala. Twasigaza kutunda bukozi mu nsi yaffe. Naye naffe ate abatunda obukozi eyo ensi yaffe ate tugitunda bubi. Ensi ezo zinaakeera ku makya ne zitunaabira amaaso ne zigamba ffe abawala bwe tukyakkiriza bannayuganda kujja kukola mu nsi zaffe aga Katonda mu ggulu tujja kuba tuzza emabega. Kwatirira omulimu gw'okola yonna gy'oli ng'akalira. Manya ennaku yakutwala mu nsi z'ebuwalabu tewagenda kufuna lubuto, tewagenda kufuna musajja kwanjula, tewagenda kufuna mukazi kwanjula, wagenda kukola kunoonya ssente ozimbe Uganda. Nkwegayiridde tuva ku kyakutwala. Ekyakutwala kikulu kisingako ne laavu. Tusinkane omulundi omulala tufunemu bannaye kyakuyiga bannyinaffe abali ku kyalo n'abantu bulowooza ofunye Munnayuganda kyaliwo kumbe yalaba kalimu ka bizinesi kali aba ubeere bulungi.